mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kakati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala gw'alina ekizibu ky'okubeera nga oli woofuka omusulo ng'omusulo gwo guwunya ekisu ekitali kirungi. Njagadde nkuwe ku ddagala ng'omusulo gwo guwunya bubi, ekirala nga gwa kkala nga gulina kkala gy'otategeera bulungi. Njagadde nkuwe ku ddagala erigenda okuyamba. Ekizibu ekyo oba obulwadde obwo buvaawo bulungi nnyo. Kisookera ddala kisobola okujja ng'olina obuzibu okubeera ng'olina infection nga zikusumbuwa. Ekintu ekirala kisobola okuva ku ebyo ebintu by'olya, kisobola okuva ku bintu by'olya eby'enjawulo. Nga bw'onaalaba omuntu anywa ennyo omwenge, kituuka ekiseera nga ne wagenda mu kinaabiro okufuka, ne wagenda ewantu okufuka, ng'omusulo gwe gwaleseeyo guwunya omwenge. Ekyo nakyo kibeerawo bulungi. Simanyi oba mukigoberera, mwabanywa omwenge kituuka ekiseera nga bw'ofuka omusulo guwunya omwenge bulungi nnyo. Kale n'olwekyo okumalawo ekizibu ekyo eky'okubeera ng'omusulo gwo guwunya bubi, guwunya ekisu, guwunya akasu akatali kalungi, nkusaba ofune ge bayita amazzi. Amazzi gennyini beera ng'onywa kye bayita amazzi, gagenda kuyamba okutereera bulungi nnyo nga tugenze na mu ddwaliro okujjanjaba. Amazzi gajja kukutereeza. Beera ng'onywa amazzi nnyo olunaku, osobola okunywa liita nga 2.5. Ogenda kutereera bulungi nnyo, omusulo gwo tegugenda kuddamu kuwunya bubi. Ekyo nkikubuulira. Ku makya singa oba omaliriza okunywa caayi, olina okugattako amazzi ekikopo nga kiramba. N'omanya ku ssaawa nga 6 n'onywayo ekikopo, ku ssaawa nga 8, 9 n'onywayo ekikopo, n'ekawungeezi ssaawa nga 11 n'onywayo ekikopo. Obeera ogenda kubeera ng'ofuka nnyo. Buli w'ofuka obukyafu bujja kuba bufuluma bulungi nnyo, ogenda kweyoza bulungi nnyo, otuuke ekiseera obeere ng'ofuka mazzi ga white nga temuli kakkala wadde n'akamu. N'ekirala kigenda kutuuka ekiseera obeere nga omusulo ogw'ofuka teguliimu wadde kasu konna. Ekyo nkikubuulira olw'ensonga nti amazzi malungi nnyo, gajja kwoza bulungi nnyo munda. Bwe kityo ogenda kuba ng'otereera bulungi nnyo. Beera ng'onywa amazzi ogenda kuteera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kansubira mukitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.